Ampuliriza omulungi nkulamusizza nnyo era nenkwaniriza byansusso mu kitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula eno ey'e16 omutambuze awasa bawala b'abakulu. Mu kitabo kino ekkatala ly'olugendo ekitundu ekyokubiri. Katono nnyo okukujjukizako we twakomye oluwedde era twabadde mu ssuula eno yennyini mwe twalabidde nga munnaffe Keweerumidde oluvannyuma lw'okufundikira okuwoolera kwe yakomyewo ku kizinga ky'emuti n'asanga nga Maaso amulindiridde nnyo nga n'omukulu Ggwiisa amulindiridde era yagenzeeyo okusimbulayo nga amaze okutongozebwa ye ne Maaso nti bafuuse bafumbo. Ekitundu ekyo twakifundikiridde nga munnaffe Keweerimidde ate ali mu kizinga mu nsi y'ejjaŋŋano gye yabadde agenze okugula ebigaali eby'okubayambako okutambuza ebyamaguzi byabwe okutuuka mu nsi yaabwe oba mu nsi ye gye yabadde adda ey'amaanyi g'abazira. Nkusaba onzikirize nsimbulaawo wennyini nkwongereyo n'ekitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula eno ey'e16 omutambuze awasa bawala b'abakulu. Nga bwe nakolanga era nafuuwa omulere nga ngezaako okumanyisa Lwanyaga bwe ntuuse, wabula nagenda okuwulira nga naye aguddamu okusinziira mu lubiri lwa kikongoliro gye yali. Ekyo kyali kitegeeza nti tewaali buzibu bwonna era nange nasimbula busimbuzi mbalaasi njolekere gwe ataakubagulizaako oyagala wambazzi. Namusanga ku mulyango omukulu nga nninze bw'atyo n'ansaba tuyingire munda. Olw'okuba obudde bwali bwagala kuziba saayagala kumala kiseera kiwanvu nga nnyumya ne Lwanyaga era twayingira mmwebaza olwa byonna bye yali ankoledde nga ngezaako n'okumutegeeza obuyambi obulala bwe nnali mwetaaza. Yalaba nsusse okupakuukirira kwe kuŋŋamba nti, "Owaaye ng'onvuga kapaalo, oyagala kuntomeza, genda mpola ojja kutuuka." Namwenyaamu katono kwe kumuddamu nti, "Onansonyiwa munnange naye obugumiikiriza si buyina. Bannange ndese mbategeezezza nti nzirayo mangu bwe kityo nina okusambyako." Bwe yawulira ebyo kwe kunziramu nti, "Ludda wa gy'odda? Ku kizinga oba?" Nga mbuuzizza ekibuuzo ekyo namunnyonnyola bwe nnali nsiibudde ebizinga by'emuti era nga nnali mu kwolekera nsi y'amaanyi g'abazira eyali yafuuka amatongo. Lwanyaga yeewuunya nnyo kubanga nnali nsazeewo okuddayo okuzimba ensi yaffe, wabula n'aŋŋamba mbu yali tasobola kunzikiriza kugenda nga sinnaba kumunyumiza lutabaalo nga bwe lwabadde. Nange nakiraba nga kyali kisaanidde, wabula nga ndaba singa nsalawo okusula eno bannange be nnali ndese nsuubizza nti nzirayo mangu baali baakusula ku tebuukye. Naye ebyo byonna Lwanyaga yaŋŋamba mbu nsooke mbyerabire kuba mbu waaliwo n'omukolo ogwali gunninze. Namubuuza ekika ky'omukolo gwe yali ayogerako, ye kwe kuŋŋamba nti, "Essaawa y'okugumanya teri wala, gwe gumiikiriza katono." Saafaayo nnyo kuba nnali sirowooza nti binkwatako era kye nazzaako kwali kuweekula kagugu kange akandi ku mugongo ne nkasumulula konna. Kaali kajjuddemu ensimbi era Lwanyaga bwe yaziraba ne yeebuuza gye nnali nzibbye, wabula ekituufu tekwaliko wadde ekinusu ekibbe anti ezimu najjanga nzitereka oluvannyuma lw'okusasulwanga ku mirimu egitali gimu ate endala mukulu Ggwiiso ye yali azimpadde. Ku nsimbi ezo najjako ezimu nziwe Lwanyaga nga zaakunguliza bigaali, wabula yagaana okuzikwata nga awoza mbu nja kuzimuwa enkeera. Weewaawo nali saagala kusula naye gye byaggweera nga munnanga ŋŋonzezza wabula nga nsaasira bannange be nnali ndesse ku lubalama lw'ennyanja nga banninze. Naye oluvannyuma nasalawo ebyokulowooza ennyo mbiveeko kubeera saalina kyakukola. Nasumulula akakomo ku mukono kiwummulo ke yali yampeera mu katambaala ne nkakwasa Lwanyaga akamuntwalirire
kuba nze nali ntya n'okumusisinkana. Ng'alabye akakomo, Lwanyaga yaddamu n'aŋŋamba nti, kati emikolo ndowooza ne bwe gitandika buli kimu weekiri. Lwanyaga bwe yayogera ebyo n'ajjukira ebigambo Kiwummulo bye yali yawandiika ku katambaala nga bintegeeza ng'embira ezaali ku kakomo ke yali ampadde nti ze zirikolwamu empeta erimuteekebwako ku lunaku lw'embaga ye. Era bwe najjukira ebyo kwe kubuuza Lwanyaga nti, Kiwummulo yafunye omwami? Ko Lwanyaga nti, akabuuza ajjako. Ko nze nti, kwe kumufuna kwe kukola embaga nga bapapye? Ye kwe kunziramu nti, tomanyi nti omukwano masavu ogalya gakyayokya? Nze kwe kumuddamu nti, bw'oyogera bw'otyo oba mutuufu. Ye musajja kyoyo eyafunye omukisa okuwasa omuwala omulungi bw'atyo. Lwanyaga n'anziramu nti, olowooza nnaali wala? Ndi naye wano. Nga mpulidde ebyo nakyuka ndabe oba we twali waaliwo omuntu omulala gwe nnali sinnalaba, wabula ne nkizuula nga twaliwo babiri ffekka. Kwe kubuuza munnange nti, toŋŋamba nti ggwe agenda okuwasa Kiwummulo? Yantunuulira n'akamwenyumwenyu kwe yagatta okuŋŋamba nti, nkimanyi nti tomanyi, n'ekituufu kiri nti wafuuse dda omuko mu nsi eno, era wandibadde weetegeka bwetegesi kuba Kiwummulo ali eyo akulinze. Weewaawo nali ndowooza nti Lwanyaga ali mu lwali, naye ekyo tekyandobera kusooka kukankana matama nga bwe mmubuuliza mu kwewuunya nti, osaaga oba oloota? Ko ye nti, ku bibiri ebyo tekuli. Kiwummulo olwategedde nti olutalo oluwangudde bulungi nga tofunye wadde ekisago ekinene, n'agenda eri kitaawe n'amutegeeza nga bw'ayagala okukufumbira. Ekituufu omukulu Kikongoliro yasoose kugaana ng'alaba kya buswavu muwala we okufumbirwa omuntu atali wa muzinzi nga ggwe. Wabula Kiwummulo n'alemerako mbu ye ayagala ggwe. Ate olw'okuba kitaawe amwagala nnyo, yatuuse n'agonda era n'akkiriza. So munnange, bwe nkugamba nti wafuuse muko era omwana mu nsi eno, ndowooza mba sirimbye. Nawuliriza ebigambo bya Lwanyaga nga n'enjoka zintokooterera. Anti nze ne Kiwummulo twali tetutuukangako mu mbeera ekakasa nti twagalana. Kale nga neebuuza gye yali ayinza okuggya ekirowoozo n'obuvumu kw'ossa n'embavu ezigamba kitaawe nti nze naye twali twagalana. Wabula nakitegeera nti Lwanyaga ye yaleeta emberebeze eyo yonna. Anti mbu ye bwe yalaba engeri nze ne Kiwummulo gye twali twetunuuliramu n'alowooza mbu buli omu yeegomba munne, kyeyava asalawo okutwanguyiza ensonga. Yayiiya ebigambo bye n'ategeeza Kiwummulo nga mbu bwe nnali mmutumye amuŋŋambire nti mwagala bisoko nga bya ŋŋoma, era nga mbu nali njagala kumuwasa. Ebyo Lwanyaga ng'abyogera ye yalowooza nti bwe nnaasanga nga Kiwummulo yamunkwanidde nali ngenda kuba musanyufu nnyo, nga tamanyi nti nasangibwa nnina maaso bwe twali tumaze n'okutongozebwa ng'abafumbo. Nategeeza Lwanyaga buli kimu, wabula yalwawo okukkiriza nti nze ne maaso twali tufumbiriganye kuba nali saamubuulira nti twali tusangiddwa nga twagalana. Era ye mu kusalawo okunkwanira Kiwummulo yali alowooza nti nange nali wa kumuyambako okufuna maaso kuba yali yamwegomba. Twebuuza kye twali tugenda okuzzaako mu butuufu nga tetukiraba. Ye Lwanyaga obwongo bwali bwamwesibidde ddala, wabula nze bwe nalowooza nalaba ng'ekyaliwo ekyangu kyali kyanze kubulawo. Wabula Lwanyaga bwe yawulira ekirowoozo kyange kwe kuntunuulira n'aŋŋamba mu bwetoowaze nti, ekyo tekikyasoboka munnange. Tomanyi ngeri Kiwummulo gy'akwetegekedde. Tomanyi gye kyayinza kwekola singa akimanya nti okwesunga kwe kwonna kubadde kwa kukiguumaaza. Tomanyi kisiraani ky'oba omutaddeko okumuziririra embaga ku ssaawa esembayo. Nkimanyi nze naleese ebizibu, naye nkusaba kkiriza omukolo gubeerewo, ebinaddirira tunaabirabira eyo oluvannyuma. Nyamba kikole ku lwange bambi togaana.
Nali njasamya omumwa mujjukize nti nze ne maaso twakafumbiriganwa ennaku 2 zokka emabega, wabula mu kaseera kennyini ako nagenda okuwulira ng'ebivuga ebya buli ngeri bitandika okufuuyibwa ate ebindi okukubibwa. Nabuuza Lwanyaga ekyali kigenda mu maaso, ye kwe kunziramu nti, munnange nze bw'ofuuye omulere ne mbategeeza nti ojja, era ezo eŋŋombe, emirere emiseeneekerevu, amadinda, endingidi kw'ossa n'eŋŋoma by'owulira bivuga lwakuba ggwe. Amazima eky'okuddamu kyambula, era ku byonna ebyaddirira siikulimbe nti waliwo n'ekimu kye nakola oba wadde okwogera nga ntegeera bulungi. Abaali bakola ku mugole omukyala mu kaseera ako baali beekejja lutali luno, wabula ng'omugole omusajja mbulidde mu nkuyanja y'okusoberwa. Lwanyaga yansendasenda okutuuka mu kisenge nange gye nakolebwako okusobola okujja mu kitiibwa ky'obugole obukake kye nali ngenda okwambazibwa, naye nga sikyalina bugaaniro. Weewaawo nze nali omugole omusajja, wabula ebigambo byange byali bitono nga bya musigire, era ebisinga Lwanyaga ye yabinjogerera. Ebyasooka okufaanana eby'olusaago byawunzika nze n'ekiwummulo bitufudde bafumbo, era ekiro ekyo kyennyini ekyaliko embaga nasula kumu naye mu nnyumba eyali ebbaliko. Obudde bwagenda okuvaako eddiba nga ye essanyu libula okumutta, wabula nga nze mmwenya kimomozo kuba nali nkyatabuddwa. Nze yali azze okugula ebigaali eby'okutwalirako ebyamaguzi byaffe, laba bwe nfundikira nga nfunye n'omukazi owookubiri. Nze yali omutambuze era omunoonyi w'obubudamu, bwe ntyo bwe namaliriza nga mpasizza bawala b'abakulu 2 ebya Katonda bizibu. Ebigaali ebibiri bye nali nnonye byampeebwa buweebwa nga sibiguze ensimbi, okwo ne bangattirako n'embalaasi emu. Essaawa nga zikunukkiriza okuwera 2 ez'enkya, nze ne Kiwummula awamu n'abayambi be 2 twasiibulwa nga tuwerekeddwako abasirikale 2 abaali bavuga ebigaali, bwe tutyo ne twolekera ku lubalama gye nnali ndesse ekibinja kyange. Ng'oggyeko Lwanyaga, tewaaliwo muntu mulala yali akimanyi nti nawasizza maaso, era ye Kiwummulo yajja alowooza nti nze nandiwe bwoya. Wabula bwe twatuuka wakati mu lugendo, namusaba akyuse engoye ayambale eza bulijjo, anti engeri gye yali afaananamu nga bw'omulaba omanyirawo nti mugole, ate nga nali sinnayagala wabeerewo mulala akimanya. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe, era essuula yaffe ey'e16 omutambuze awasa bawala b'abakulu bw'etyo bwefaananye, okutuuka omulundi omulala Katonda ng'akkiriza lwe nadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula era endala efundikira ekitabo kyaffe kino, essuula ey'e17, Maanyi ga bazira azuukira. Nga bulijjo atakuumira mpeera nja kumusaba bankuumire, buli omu gy'asinzidde obeere bulungi, weeraba.